Oyo Taliretula, Oli Kubaitana Matsofu, Oyo Taliretula, Janana Maseo Chimane, Oli Taliretula. This and you know who you got to. Hey, it's not for you, so you let me know. So who want to know fun? Hey, yeah, yeah, for you. Somewhere in February, tekugenda wantu wonna tuline honorable Omutima Ssebo Imani Plenty me love now now when I see your body plenty, give me everything in plenty. One more time, if the money plenty, now when I see your body plenty, give me everything in plenty.
musiku natandika ulizo college tujye hanze. Okay. Sito takula bosisitira yasembayo ne yasoka webityo webityo tebene mu yakusosira katulira banne mu mwatiba ewazako musere message evawa mama bulungi mama Irene Muno Salia ngamba bakukoya bakulimba limba kama loya bakumita mutima bakumenya bakuyuza oyo dokita yajja kukwata
Tiny regular, tiny, oh you're tiny regular. Ya toli na makurania, tiny regular. Ina magambe mamanye, tiny regular. Ya toli kasi mukwa seyo, tiny regular. Na uli na mukwa kwe fasa fasa, tiny regular. Yo muchala mungi na makoye tani, tiny regular. Papa, lave la vikayo ya sala. Mami Irene, oh yo mo beja ya ukamako. Tama muzo ate, umwanga la kumacha mutu. Kwa mejamu, ndipo bakawogero watu membadame. Jagane mbaga tunjide munate. Kuluna kuremba kanyibira werere. Jagana mbele wakati waliwune. Obo muchalo wepeka peka turogambe. Tori, irawagambe mambane. Ulia, mbobako yosa yosa, bako koyeyo. Bako limba limba, gama no yeyo. Mbobako fomita, omutima bako menya. Bako yosa, no Irene, asago kwata kwenezi. Aku chocolate, amu melena. Aku angoja nunda. Batisalawa, kakunto. Abeka kutaka lolo karewa. Ayo nange jeba, jeba nzaleo. Eka kutoka babulile, tetuli rechula. Mole ya somo karea, oyo tani rechula. Oli kwe baitana matofu, oyo tani rechula. Jangana maseyo chimane, oli na tani rechula. Ya tori na mate walewa, tani rechula. Na kumina nyatugenda kushira tuni, tani rechula. Leto magara womolete, tani rechula. Molete, 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 tani rechula. Na korora kuyupo mawe, tani rechula. Papa kuyimbira muimba, tani rechula. Kumanyi mwami utaya mu muimba w'omukwano, tani rechula. Era bagambe bamanye, tani rechula. Ennaku tusigaza ntono nnyo, tani rechula. Tugenda kushira tani njagala omanye, tani rechula. Atango balaga mazina gongenda omazine, tani rechula. Tani rechula. Iya tori na bati ali mugambe, tani rechula. Awe wanye konti tori rechula. Mugambe nawe tori rechula. Mami Irene ochulia, tani rechula. Iya tori na bati mama, tani rechula. Iya tomo kasi wefasa papa, tani rechula. Oya tani na makuranire, tani rechula. Kumina nyacha moka kase, iya tani rechula. Abangala na mwenda mwenda kalite, tani rechula. Leto magara wona mwabali singo gaze, tani rechula. Jakuboro yiko mukwano cheche, tani rechula. Tani rechula. It's another day for you. Abangala na mwenda, my baby. Abangala nyanya, uliwatana wachauna. Sibali ba fake fake, nawe na mayosite.
14 February tugenda bera ku Sheraton Gardens okuyingira emitwalo 11 leeta omukyala leeta omwami wo muyige ku bisoko by'omukwano abagula alebali emitwalo 10 ku Momo Pay, right? 165 star 165 star 20 hash no purchasing a ticket here. Era nze ticket ba Spice Gadget ngenda gula ticket za milioni eji. Era ngenda making sure abali Spice Gadget no omwagala wa bali singo temusembera. Jowelia omwami wamufuna oba wabivaako ningafu. Tajukira ojira onoonya ogwesibako nga 14 February ba Spice Gadgets sure waliwo by the way kambawulire eno concert n'okuba nti eri wano waffe Resource Management kubanga papa tata waffe omulungi Geoffrey Lutaya is part of family. Ebivuli byonna byenkoze ebitaano bya Spice Diana concert zange bambeeredde ngawo ne bagulanga table ne bagula ticket from day one. Mami Irene mwafuuka family, mwe batata mwe bamama mwe bali kunjagala kyova olaba nange wano making sure ekyemisana mukifuna mu budde, amazzi mukozesa nga bwemwagala, amasannyalaze tukozesa nga bwetwagala wano kuba wano waka ekya Spice kya Mami Irene kya Mwami Geoffrey Lutaya. So bambi mujje mubawagire nga 14 February Sheraton tujja bayi wale tugenda kuba twetala tudde no tudde eri abaagala tubagulira ebimuli jangu tewali kirabo kisinga kyoyinza kuwa mwagalwawo nga kumweta ku kigulu kya papa Geoffrey Lutaya ku Sheraton Gardens. So mubeereeyo tusaleko tunyumirwe endongo ebyange. All the best. Tulinayo ekibuuzo akazindalo katuwere papa. Papa Sebo dayo omuwulidde otya ku live band ayakabasi tunamufuna ku lunaku luli temusaba okulaba bintu byawali busurprise bwange mbuleke mubimanyi kuba mbalina kati mwe mundeke mbasaba okulire omuwulidde bwasaza kirungi yabiteera ddala wano ogenda mubanjaki abimanyi ate abisobola teyanziza muwala wange Spice Diana. Yes, bannange ekintu kya Alebad tickets ku Momo nyongere ku kibagamba onyiga star 165 star hash no kanjiddemu emegisobya star 165 star 20 hash n'ogula tiketi ku mitwalo 10 ebadde emitwalo 5 tujja kisazaamu maaso awo naye wano ku ddakiika eno kyekikyalimu. Commander Oboy, Africa, Papa proceed. Proceed and go say. I can say Together. I twanze maze. Zawe di. Tukube. Tupaka seba. Tugenda kuba eddakiika emu tuveeko. Nze ngenda kuba makerere nga we muzina. Ganzi
amazina ganzigwamu. Tugende. Honorable tukwaniriza obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi. Tukusanze mu nteekateeka za lihaso. Bitambula bitya? Tutambula bulungi. Enteekateeka ne tiketi ogambye nti nno ne mumu akati abantu basobola okugulira ku mumu. Abantu kati basobola okugula tiketi ku mumu. Tiketi ya emitwalo 15 ku mumu ya 10. Onyiga star 165 20 hash. Nosindika n'ogigula ku mitwalo 10 ku mumu. Ticket kweri naye table zo tezikyuseeko. Okay. Waliwo abantu abatandise okutya nti nno tebe engeri zidduka amangu abamu bayinza obutazifuna. Sheraton nene nnyo tebakulimba nti olina tebe esobola okumalawo Sheraton. Ogenda kuba omanyi Sheraton bwe yenkana tasobola ne bootekamu ebivulu 5. Okay, twogere ku bayimbi abaze mu rehearsals abatandise okwerekerako enkolaganayo n'abayimbi abalala eri etya? Abayimbi nina bangi nnyo abagenda tuwerekerako tugezaako kusaba budde Sheraton tuwa budde kubanga abayimbi abagenda okuyimba bangi abagenda okumperekerako njaga nyimbe nnyo nabannange bayimbe so Sheraton tugezaako okwogera nabo katwongere ku budde abayimbi bonna bayimbeko. Ebbanga libadde ddene nga tokola show lwaki wasazeewo guno omulundi ate ku Valentine ekwatagana nnyo ne music wange asinga obungi. Nyimba zange esinga obungi za love so zikwatagana lunaku lwa Valentine. Nalaba nga lunaku lulungi. Abayimbi ababaddira mu bigere byammwe bayimbi ki bolaba nti nno mu myaka nga 15 olaba nti nno basobola okumakinga kino obudde buno mmwe kyemukola? Balutalo we bali tosuubira nti ogenda alina oluyimba olugenda omusuula n'emyaka 15 omwadde mitono n'emyaka 3 mu maaso ajja kuba akyalina music. Mwebali bangi naye ng'ate abatasobola kikola be basinga obungi.
kale abasobola kikola si bangi nnyo naye nkugambye nti omuntu nkuwanga lutalo ula music we nti ojja kuba osobola omuwuliriza emyaka 3 mu maaso. Aki ekireese okubeera nti no naawe oba otunula mulaba abayimbi batono abayimbi ennaku zino ayimba lumu enkya ne luvaawo. Ndowooza music tebamuwa budde, music abangwira tebamuwa budde, bwatuuka mu studio nti kuba eŋŋoma tugikuba ne bagiteeka ku TikTok negenda viral afuuka star naye bwa star lwakuba butwala akabanga kato n'addayo gye yali. Asheno no tegenda tataganyizibwa ebyobufuzi kuba obudde buno ebyobufuzi biri nnyo mu ndongo. Nze Lutaaya ayimba era alaba bwe mba nnyimba neyita Geoffrey Lutaaya, bwe mbeereka kuto neyitako nabo Geoffrey Lutaaya. Kati ndi ku mulimu gwange ogw'omutwe era sigugaseemu byabufuzi byonna ngutaddewo kujja kuyimba bantu bwe mbimalira bwe nti ate lukoye nzire ebyobufuzi byange kakuto. Abayingiza politics mu ndongo message oyinza bba message nga baani abantu banyo n'abantu ba bulijjo gwe gwolabanga musabe namba nga mugikuwa nga omubuuza. No basobola okucelebratinga ng'obadde olina kyokoze. Celebrate baba bacelebratinga muntu ayinza okuba alina ekintu kyakola oba adduse emisinde n'afuuka w'amaanyi nnyo tali necessary kuba nti alina kuba muyimbi. Celebrate asobola okubeera na socialite nga bw'ogamba nti gundi azaayiwa ssente n'afuuka celebu mu ngeri ne bamucelebratinga nti abawa ssente akola ki naye obacelebrate bo buwangala kusinza ku ki ngeri gye wabufunamu. Bw'oba wabufuna chiple era bujja kgenda chiple, bw'oba walwana obufuna era bujja kuwangala naawe. Star ye muntu yabikola, star yetaliiko kugamba nti star ne bwafa basigala bamugerako nga superstar nti wano no waaliwo star. Aba yakikola n'akikola ne biggwayo nga tolina ky'omubanja abikoze ngano ate ne star abeera celebrity naye nga aliko waggulu ku wa celebrities abalala. So si buli celebrity nti star. Oyinza okubeera celebrity ng'oba celebrity bo wabufuna mu bintu bya kisaazi tekikufuula star. Mubuufu radio oyinza kuteekamu kitiiki omulezi radio byabiri byonna tewali ky'omubanja yali yabimalayo yafanga yabimalayo tolina ky'omubanja radio. Yali superstar n'obwa sita oba omuwadde kitono ate ne mba sita mulimu ba superstar oyo yali superstar. Bandisasudde naye gugamba byonna ffe bitukozesa abantu tubasasula. Bwoli bw'aba asobola okufunako akakatono muleke kubanga naffe gye twayita twakolera mu bintu by'abantu bingi. Nze bwe twatandika okuyimba ennyimba nga sina recording nayimba luyimba lwa Fire Lutaaya kati abaana be bansasuza. So tosobola kugamba nti buli kakukwatako balina okukakusasulira tosobola. Honorable buli muyimbi gwe tutuukako obudde buno agamba twandibadde bagagga naye corporate gwali mu parliament mufumba mutya biri bitya. Corporate tulinayo gye tuyita kiyaga bill. Honorable kiyaga yatebolinga dda bill negenda ne ku second reading oba yafuna second reading naye bikyatambula bityo. Ebintu bya copyright music yayingiramu ebyobufuzi nti ate okufuna copyright kibeetagisa genda ggulu kukola biki nowekanga nga amakuba amatuufu mwe tubisa wegali ate bo balaba shortcuts. So bikyalimu ebyobufuzi byawamu naye senga bagibawa nga bwe beekwasa nno ye baleesedde obwavu banaabuvaamu. Kati kankubuulire nja kugambako ennyimba ze nali ndabyeko ezaali zitunze wano mu Uganda. Oluyimba nga olwa Yesu beera nange olwa Judith Babirye. Oluyimba olwo singa waliwo copyright Judith Babirye yali asobola odusoloozamu billions ezisukka ne 50.
era singa mugagga muvundu kubanga lwalinga buli nju buli kantu nti kyenkana buli nyumba eri mu Uganda yali ajja gisolooza nga mweruli nti kyo oluwe bwe bagigabira bati abayimbi 9 ku 10 ejja balabanga balina ssente naye naateekebwa mu nkola engeri gy'olaba mu society n'entambula tukyali mu system volongoto tegeeza ne banaagibawa eyinza obutabayamba obudde buno okugikuwa bwe baba bagikuwadde ekifuula etteeka ery'amaanyi byebibonerezo bye bagabirako singa baleeta etteeka ne bagamba nti bwe bakwata n'oluyimba lwange osasula nusu 10 oba okusiba emyaka ennaku 2 kitegeeza ndi lifulumye naye lirina obubonerezo butono etteeka lifuuka tteeka likifuula ery'amaanyi byebibonerezo ebitiisa omuntu kikola so si kuliwa diba wabuwi waliwo ebisingako badange mbakoowola abantu mujje fetweteeseteese bulungi tabani bange ne bala bange bali wano ebintu byonna babirabyeko tweteeseteese bulungi tubalinze ku Sheraton ennaku z'omwezi nga 14 ye Friday tusinkane ku Sheraton mukeereeko momope tugibateereddewo abadde batubuuza ku ma TV ne radio onyiga star 165 star 20 hash n'ofuna ticket ku mitwalo 10 eyabadde emitwalo 15